Chola mulimbwa. Tulimbwa. Chola mulimbwa. Tulimbwa. Chola mulimbwa. Tulimbwa. Kumwambia ni ya kwa nani? Of course. Me yenze munaye. Go Akwana Junior. Actually ngaze ng'omuntu ewaffe tuli batukuzanga when you like something say it. Ati wekwanira Junior. Yeah. Chewe ekyo wegomba ku Junior tuko mwekwanira. Junior, he's a very, very interesting guy. Ali interesting, boss Luganda. Ali interesting. In getting like Hachi. Oh my God, almost. Kati Junior, he's very interesting. Inti. Oh my God. Angie. No, okay. That's just so funny. Junior is interesting. Don't mind people. Kati nkoze kino ne Tamale nkoze kino ne Junior nkoze kino. I don't mind. Mwe mufako like do your own things. Wachi mtu nenya fi. Chola mulimbwa. Tulimbwa. You're calling us back. No. Oh my God. It's Luganda. So all you said I was going to hear backing. No, mulimbwa. Like muli. Akwatio nze njala how we look. You're looking great. Tuza nokuba nongane Junior atakwata angana ko yadde. Manyesho. Oh, she's using this. Oh. She's using this. Wundi. Tufaye tugenda kosa Luganda tufaye. Totabukira ku kamera yange. Bridgette obadde ki? Bridgette oli otya? The final oli. Oli bulungi. You've been in the industry ngoli quiet a little bit, so bera mu bala ye. Omanyo bangambo ina ka wine garage. I know that. Una wine garage. Atala bikagundi Junior je yakusanga lazze gula mwenge. Mwesanga wani Junior. Musomero. Musomero eria gwe Bridgette gwe. Musomero eria awa. Bridgette ogenda oseta? Eno wajjayo ddi? E Kampala. Okuve 40. Sometime back. No, it's not sometime back, it's real back. Yeah, really back. Yeah. Yes. Kubanga your dad is one of the prominent basuubuzi at 40. What? Like I know you. It doesn't know what to do. Ntandika okunyumiza obulamu bwo. Dala wo musuubuzi omu ku bagagga be 40. Ewa. Kyenjojo. Tova kyenjojo? Bano bazali bagenda kulaba gunene ngobeegana. Ngobeegana. Ova kyenjojo. Okay. Ngamba byomanyi. Ngamba byomanyi maybe. So business one work garage area. It's okay, but I'm not in that anymore. I'm into music. The music yoka. Walinga wabivamu byomwenge. Nabivamu. Ebyokuba house parties. Nice house parties. Bridgette. Nice house parties. Nali nina wine shop. Wine shop nga tutunda myenge tusuubuza. Even ekikuubo biki byonna. That's like part of family stuff. Yeah. Oh, yeah. Then it's long we entertaining a little bit. Ewa. No, yeah, like when it's like a bar. Yeah. Yeah, to operating like that. What you have been that which I did said. No, say yo. By the way, just into music. Into when I find a management, nga get willing to do everything for me. It call a contract, then they turn music. Music. Gundi mwesanga wa. Mulenzani. Usomero ngabo. Somero lyawa nawe. Like when we wasoma ko naye. Yeah. Oli kakulu. No. Actually, I don't want to like like the reason I'm telling you school because inti mwagala nnyo mmanye ebintu. Sinti buli omanyi n'omanya buli kintu kyonna by the way. So kati tulina obakwatirawo because muno tulimbira. Yes, kati bwe nkugamba nti namusanga mu sauna kigenda labika bulala. Ate mu sauna egenda yo bisolo.
ate kana ono tukyategeera ddala nti kituufu mwera kwa musawona wali butenga naye ali bute ne mwera buli omu waafala ne mweyagala. No. With like the main point in twesanga mu kifo kya bunne bujo how Luganda. Ate kyogere kyabuki kyabujumbula kyabuna mwera kafufo kyabunanyizibwa gwe naye. Yes, so kati that's it. Wasoma ku musomero erimu naye ebyaddala nedda asoma naye era zefumba kawunga kusomero wali zefumba kawunga kusomero. Tetwamitinga kusomero twamitinga somewhere real good. Netwamitinga kusomero ebyaddala sasoma naye. Naye I have friends actually because I have some people they started with him yeah and we are Masha friends. Okay. We are Masha friends but yali asomera Seta and I'm told he was a head boy. Okay. Yeah, so like I got to know a lot of information kuba kuye. Yeah, because I want to wamulaba n'omwegomba n'otandika omunonyereza. Netandika omunonyezaako nga njagala mutegeera byonna ebyo byonna ya. Then nesanga nga muntu ava mu background enungi nga nze nengamba ono. Taata we ekyenjo gyo n'omugamba. Taata wange akimanyi n'oba omukubira. Akimanyi. Kati mukola mutya okukyala ne mutagenda wa ssengaawo? Ssenga wange yani? Nerabidde gy'abeera naye abeere n'omutawo. Kuba either mani badde mugenda kyenjojo oba kati ate n'ekyokubiri okukyala kwammwe. In your culture otuula ku ddiba. Right? Yeah. Wano watuula mu ntebe kitakkirizibwa. Ku ddiba? Like a skin. Oh, skin. Animal skin. Wano watuula mu ntebe. Kali. Ono ndi kugundi kubaafa abantu bamanyi nti gwe ne Junior mweyagala. Naye baŋŋamba oba kyemmanyi yadde n'ennikayo tagirabangako weefaanana. Wow. Kyewuunyisa. Naye just nti abantu buli omu akkirizibwa okwogera ky'ayagadde. Naye nga ggwe ng'omuntu obeera omanyi ekituufu ekiriwo. Nti olimba. No, nsi tolimba. Muliwo omutima omanyi nga wakati bano mbakutta omuzimu. Si kyekyo nti wano munda obeera omanyi ekituufu nga ggwe Bridgette kyakuhayewe. Si nti Bridgette Myers. Oh, Bridgette. Kati obeera otya nga alina birthday agenda kujjukira taata we ne bakusinga busindisa invitation nti owaayi tukwagala ojje ate nga wandibadde mu kutegeka emikolo. Waliwo? Nga bampa invitation. Nze buli kyenjogera nkinako obukakafu. Oh my God. Kindage. Proof. Olaba ebintu okkalirako. No. Bera olaba like bino ebintu bya bulijjo. Nti omuntu akkirizibwa okwogera kyonna ky'ayagadde. Naye nga ggwe Darius olina kiri ku mutima. Yeah. Gundi ono ogambye wamulaba mu bakwano wamulabira ku mikwano gyo. Kino kulabira wayogedde nno. Ogenda wamulabira ku bakwano ono tandika omunoonyerezaako ogenda okulaba gundi. Kumwembya ni yakwana ani? Of course. Me yenze munaye. Gwe wakwana Junior? Actually ngaze ng'omuntu ewaffe tuli batukuzanga when you like something say it. Bw'oba oli munyiivu kyogere because oyo muntu agenda kutta. Yes. So kati when you like food you say even I'm hungry. Nga tuli straight forward. Bakwe ku mmere. Bampe ku mmere. Oli omwana mumpi yeka tuleteeko wano. I'm good. And you're okay. Mbali abakwe ku jiso giro. Wow. Kakati wekwanira Junior. Kyewe ekyo wegomba ku Junior tuko mwekwanira. Junior, he's a very, very interesting guy. Ali interesting, boss Luganda. Ali interesting. In getting like hatching. Oh my God, almost. I was going to speak my language. You do. I don't know where I'm going to be interesting. Can I get to college? Okay. So Kati Junior, he's very interesting. Oh my God. Angie, no more was a kofa. No, okay. That's just so funny. Like the way you talk, Oberanga, like you're so interesting. I know. Kachi Junior. Singer Junior. Okay.
Yeah, Junior is interested in Bambi. Yeah, like which he knows when to laugh, when not to laugh. Like for example, timetable. Ali muntu ali principled. I think ali interesting. How is Junior in bed? Very good. Yeah, he's good. Bwaba ali mu mood. Oba mukutte bulungi. Omukwata otyo bulungi. Omukwata otyo bulungi. Junior, oba olina omukambuwalira, olina okubeera mu kisenge. Kati like of course eb'ekisenge it comes bijjanga muyisa mutya outside. Posi Junior abeera wa? Kyengera. Bw'ate obeera Munyonyi? Kyengera, Kyanja. Gwe gy'obeera akyusa amaka? Nange nina amaka mangi. Nina entebe, nazimba. Gwe amakituufu gwoba wawasa Junior. Pakati yapangisa gwajja mu maka ago. Oh my God. Naye nga ebyo tulina amaka mangi. Gwe Junior. N'oba omukubira kati ayinza okugamba ali Kyanja. Ewuwo. Si wange. Ewuwe. Ewuwe. Kati fena we just keep. Ani asinga okuyita munne? Iye. Kwekyo. Yeah. Peter. Mbuki. Come baby. Ogwe. I don't know why I feel like chili funny. Ninga like you're just making me smile, making me laugh, making me blush. Nayenga. Bagamba come baby. Love is sweet. I know. Yeah. I know. Jova wamukoledde akayimba. Kemwabadde munda. Mwagala munda? It's a song called Nkwagala Munda. Gwagala Junior tumwagala munda. Mbadde manyi abeera munda. Kyonna kyekimu kati sometimes you have to change the times. Bw'obeera ovuga emmotoka n'oli naye n'agamba kanvuge. Omanyi omuvuga? Jesus Christ. Of course, it happens. You can drive a car. I know. Kati ngago so kugamba Darius to break. Later maybe I'm not feeling okay, but you can drive. Nevuga emmotoka. Oh, so he always tells you that Omanyi today I'm not okay, today you drive. And you drive. Yeah. Ovuga mailo meka. Kisinzira. Kuchi. Munange bawange mood zalimu or something like that. Okay. Yego. Kati olumba luli munda walupaka jinzo otyo okujjayo ebirungi byagundi. Munda, my song Munda lupya. So kati olumba lwange it's a single. Yeah. Walukoze specifically for Junior, walukolede Junior. Waliwo bwe twafunamu obukyankala like the Junior Uganda. Waliwo bwe twafunamu like problems. Mwakyankala na mukko. Yeah, because sinti buli omu ayagala relationship ya muntu. Baani ababawala no bamanyi? Bakazi nga bangi. Alina bakazi bangi? No, sinti alina naye abakazi bangi. Kyokka bali ku mulenzi omuntu bamuleka asome. Junior akyasoma. Anti kati Nazaala kyabadde agamba. Nazaala agambye muleka asome. Nti abakazi mwena abali ku Junior muleka asome. Naye bagambiddemu. No siriimu babadde ba introducing to everyone. Nayenza abuuza. Mbuki. Yanyumye. But may his soul rest in peace. I know. Tamale. Wamusuwa. Then I released my new music. It's my new song is called Nkwagala Munda. Nkwagala Munda. Nkwagala Munda. Nina first nakuno yali luyimba Bafana. Yeah, naye baluyimba. Tewamwagala? Bafana. No. Sagala bayimbi. Lwaki? Because ndi muyimbi. I don't say anything good in musicians. No, like love. They don't have anything good. No, nze nga muntu. See, I can't love a musician. Why? Because tuli kyekimu. Mwenda muli benzi. Si bwenze. By the way, I surprise you. Abayimbi si benzi.
Like to my surprise abasinga abayimbi batono nnyo abenzi because babera bagamba bananda babatya if I gone like this person omuntu ayinza okukotinga if I do babera nga betya like muri I'm talking from my experience bakwana nnyo n'obagaana no obera ulira maybe oli ajja because of this intention or this or that kati babera nga bekuma bali awo yeah. I know some friends who are artists. Neno muntu kwenda kulaba ko ngoli mu situation ya Gloria Bugi. Hapana. Gloria is my friend. And that chevula. No, I can't be in that situation. Actually, twali ko ba mikwano. Emabega ngo tatandika kuyimba. Actually, si mububi. I don't want to talk. No, like mwali ba mukwano tatandika kuyimba. Already ngai actually saka kogida actually I don't know it was going what happened between you and her? Because mu bantu bambalira abali bakwano be walimu then we agende wakatrina ne mwechawo. No, actually chiribo ekiti. Actually I like there are very many friends with kendeza kwa actually kale chiribo ekiti. So we Gloria nze nganze namusinkana nga fena tuli mu driving school. Oh, nga wake no muwa Subaru jaina. Nga fena tuli mu driving school tuiga kuvuga. Yeah, that's how we met. Nga tewali bya actually. Obunfuna. Yes, nga fena tuiga kuvuga motoka. Awe buziga, became friends, fena tuli bayimbi tutandika fena. Yeah. Laba pamiti we baba wati bawaza kuvuga basajja. Magana yiga motoka. Era babasabaze chola pamiti bafuna za kuvuga basajja. Chola ba avuga junior. Naye omanyi the way I know your family, your family are corporate people. Your family like tebagala nnyo bintu bya drama. Your dad, Ichenjojo, is respected. Olimumbejja, that side, muva mu lulyo lulangira. But we bakulaba ngole mu bino ebintu by'okuzannya bino. Tekibayisa bubi. Era tawo mukambwe. Nyo. Hey! Actually, bangabako lumu yagala laba video nga mukoza house party era yagala kujja Kampala na Mboko. House party? Wale yambadde akagoye nga bino bye basowinga ng'ebidondi babayita batya crochet. Wale yambadde crochet. That's not me sinzo. Hey, waba video azisangula. Wali ni winga ebintu wale yambadde crochet. By mistake ka video n'akalaba. N'agamba nedde Mboko ye badde kuba entereke gende kube Bridgette Maz. Anyway, to talk about my dad. No, don't talk about him. I'm looking at the background, Jova. Okay, background Jeva. Maybe to your Kampala. Background Jeva into see bantu bagala bino byenko. Yes. Era balaba nti yenzo mono nefu. Wamwe gwe yayu. Nti wange yenzo ewafe from young yeah, ochocho yogedde oluganda. Wamwe eki? Yenzo muyayo. Balaba nti yenze wayononeka. Bakulaba ngomo lobo. Bakulaba ngomo nonefu. Nayenga my father. I love my father. Everyone loves that. Sinti buli omu ayagala tata waawe. So abantu bagala bazadde baabwe. Bajja kibajjako. Ewa balimba. Nayenga I love my dad. Naye sinti naze wano kwogera ku bya family. Yes, but akukalisa blessing nti tebakusumbuwa nti mwana tereera. No, tewali bya kutereera nze nange already ndaba nteredde. By the time management nejja negamba Bridgette, let's work with you. Kitegeeza bakulabamu olina like a future. So ne tata wange right now ayino kigumira. No, si kukigumira. Right now he respects that. Hey. Yes. Bili yabivaako before kati yalaba. Yabivaako, even he supports me in anything I want. Newe mugamba tata kati kino kiri star kanyamba. Mwakola ne band. Ewa. Mwina band mwoyimbira. Nalaba band. Yeah, tulina band ku VTM Records. Aba managing VTM. Bayina band. Nina olumba kuwamu. Nze mbeera nkuba. Ninga yenza leadinga.
bivuga kuyimba. Kuyimba. Bwemba sirina nange byenkola nange mbeera nyimba. Okay. So olwo akapera ko luyimba luno munda. Yeah. Ono toseka. Kado lubaze lulwo. Oyinza olowooza. Olubaze lulwo. It's in Luganda. Era lulwo. Lwange kituufu. No, like wabonya ba. No, by the way, no, I'm good. Ndi good mu Luganda mu kuyimba. No kaba mu Luganda. Okaba nga. Ndoli ne Junior. Mama baby Junior bino tobiwulira. Ebwoto okaba. It's missing. Mama baby Junior bino tobiwulira bwotyo. Bomugamba. No. Kanyimba oluyimba. Neka kati mubera mutya munanga muli ne bina. Uli komeri na uli komeri. You know, by the way, binyuma. Ebiki. Ebya love. Choka unfortunately bangambye very soon nga tuvudde mu bintu by'okusatu ogenda kunyimbiramu. You introducing the right man mu family zo. Very soon there's an introduction here with the right man. Atali Junior. Byogera abantu bajja kujja video eno nga nze njitaddeyo nga bomukolo gwo gutuuse. Batuli kyenjojo. What do you mean I'm introducing the right man? Soko nyimbiremu. Paka pera ka munda. Tuli munda? Yeah, munda. Munda paka pera. Nga wetegeka nyuli mangolo tali lulwo. Wange. Just that you ori vibe yo eri waggulu. No, for the technician. Kati kikyotereza. Tereza vocal. Okay, kati jikube. Yeah. Okay. Ndase kuseka. Ebimo biterezeza nnyo bijja kutuka. Antika bela mukakamu. Okay. Yeah. So. Kata okola bo like obola Bakadongo. Okay, sawa. Sulamu diro nensuza ketala kuswama ozitira feru wandi baddo oswala obaluggulo obalugale kwagala munda nyambo tuke tonte myembale kwagala munda obaluggulo obalugale kwagala munda nyambo tuke tonte myembale kwagala munda ndijja nasikali nkujja yeyo ozanyisa sukali bonferena mukwana gwenina mazima ndebe kwagala munda. The point is this, oluyimba luli about love. Inti omusajja omugamba nsula muddi nsuzaako etaala toliiwo nkulinze tojja naye bw'oba ozze oba tozze nze nkwagala munda. Kati ne munda atandike kukuweereza ku bluetooth oba ku WhatsApp anti bw'oba toliiwo yadde toliiwo olaba kati oluyimba lolo it's like you forcing a man by force. You have to be inside oba oli oba toliiwo byampaka. Abasajja b'ennaku zino baagala kubeegayirira. Bw'obeera ng'oli mukazi ng'ebyaddala omanyi what you want in life, the kind of man you want, the kind of life you want to have, kyonna ky'oyagala ozimba mu bulamu bwo oba olina okubeera ng'oli mukakkamu. So kati you believe nti omukazi okwekwanira omusajja it's okay? I believe that nti buli mukazi alina choice. Okay. Inti tolaba bulabi omusajja n'olaba ng'alina qualities n'osirika. Yes, genda omukwana oba omwagadde. Okay. Kati baba mwagadde him. Hi, can I have your number? Okay. 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 Hey, guitar. Simple. 0 07
Hold on. 07 0 88 98 00 6. Name? Oh, okay. Nice name. Me, Bridgette. Kato yo mumazi. No. Just like for example. Sawa. Okay. No, I'm giving you an example. That was an experiment. That's an experiment. And it's truly happened. Yes. You took that number. Yes. Are you going to call the guy? I'm going to give him. Right now, I'm doing my phone, but I can't do that. I can do it, and still, I'm not saving the number. You know the guy is going to wait for you. I'm not going to call him. With that big berry. I'm not going to call him. I have a baby already, and I don't date old people. You don't date old people? No, I want example. No, no, when I like something, I go for it. Okay. So, it's old fashioned, yeah? What? It's old fashioned. Nti olinda wegomye omuntu omulinde simanyi mpaka lwaligamba. Zemba ndaba gwaye Luisa. But not in a bad way. I grew up nga bagamba abatoro they are slow. Never speed joliko. My mother, maybe. Speed. My mother. My mother. Yali. My mother, she was something else. As in? Yali si wawano. Yeah. So you took your mommy's characters. Ndoza. Let's simumanyi. No, get rid. No lie. Like rest in peace or? Rest in peace. Oh, sorry, ma'am. Oh, that's bad. Yeah. So limulekwa. Asili mulekwa. We planned. Planned mulekwa. Anti woba ofiridwako omu. One of the parents oba mulekwa. Bombe abafido bamfunzi. I don't think I'm that because naba mama banchi. Ewaffe. We have like naba mama banchi. What I mean by that inti. Tata wanga ina abantu. Oh? Family nene, so I'm not a mulekwa. Nyine mama wange kirabika ansinga ke myaka ntono. Omupya? Omupya. Like akusinga ke myaka ngebiri? Hapana. Gumu? No. She's way older but not so old. It's not so old. So nina ba mama bawera. So you came to the media no limba that you're pregnant. What do you mean I'm pregnant? No Saturday. Where? Herera. Yo, Darius. But all about that. Anyway, that's a point. Let's scratch that. Please don't put that. Don't about you're pregnant. Because you aren't pregnant at any time. You're busy lying to people. You're in a relationship with a guy because you want to amta dem ruyimba. You're selling your song. One, that's to tunolimba abantu nti wamu oli lubuto lwe n'okola kikumbe toli lubuto. I got a chance to talk to 2 of your relatives. Nibagamba no, don't be fooled. Which relatives? Bridgette Maz is fooling the public. Mbumba limbacho. Your kuchara that you're pregnant. Zona zali lies. At first of all, I've seen you. I think tell you emyaka esatu nga nkulabi. Esatu ena. Say sure. I know. When did we meet Kugundi ku Paka last? Is it not 3 months, 3 years? But we never met at Paka last. Wali Kugundi emma change. Is it? Never met at Paka last. Okay, it's okay. Radio 4? Yes. Leave alone Radio 4. But okay. I want to see Multemuli Bank. I remember. Kati all that time. Ebintu sibya. Olimbya abantu. Kakati tugenda kwa junior nga agenda mu kuguni nga agamba
Omukazi yangobye. No, yangambye simanyi wamugamba biki simanyi biki wamugobye. No, kintu kiriwo ekikye. Emu ebintu si byataala. Ati yabyogera. Olaba like into ngaffe like nga gosobera ne pressure zo sikyo. Boina abantu maybe abali in your life babaddemu and then they want to come back. So nga balaba oli gwofunye esimu siwa kabi nnyo ali awo kitegeera. Waliwo abali baagala okudda nga mazofuna Junior. Oli kyabika oli. Saa kwatula ebintu bingi. Okay. Ayinza okunyigira. Ate already gwagoba lwaki abakunyigira? Ani gwe nagoba? Oyo yali ayagala okudda. No, oli like in his life maybe. Waliwo yali ayagala okudda mu life nga laba. Nze mbasagala ekintu kugambira I don't like this. Yeah, true. Ate togenda kunvuma. Of course, no kukuba. So even if nobona nvuma nkulabulabi. Because kimanyi nja tugenda kudda mu tweda. I know. Leka kati oli lubuto toli lubuto. Let's finish this. Oli lubuto toli lubuto. I'm pregnant, yeah. Miriam Kati. Bridgette, just give me a stand, one stand. Immediately. Let people judge if you're pregnant or not. Because ne kati tetuwezeze myezi ebiri. Ngogambe toli lubuto. Nolimba walukoze eti. Yeah, that song was for long ago. Twalukoledda. Yeah. Ate si ali mu video. Ali mu video ki? Kale mu video yonna. Wallahi, kale mu video yonna. If you singa abadde mu video yonna nandibadde nga nkitadde. Mugiterese. Mu video yonna. I don't know. It's not in any video. So what are your plans with mulaba relationship alagawa? Oli muyimbi ate yali mawulire nnyeno. Sawa yonna ayogera kino ayogera kirigo love ya mojirabawa. Nze sigenda balimba love ya media sinyangu. Yeah. Wabikoyedda. Ali mayinti when you're in love with someone. Temulino biteka mu camera simanya wagwane we mpoleko so wagwanda safu. Naye kati biri mu media buli omu ayagala kuogera buli omu kino wow. But he said first. Yava natugamba ndi nafunisiza omwalo olubuto era nasazeewo nfumbiddwa. Anti kati emu ebintu byogera ne wano tuli mu kwogera naye bigenda kukoma wano sikyo. Okomaki? Like what I'm trying to say is that what happens in Vegas stays in Vegas. Like Vegas, yeah. But Vegas it's public. Anti kati yasalawo biteka ku public. Nawe n'ogamba. Ate munaye olina obeera mukakkamu ng'omukyala. Nakulaba ng'oli muli kugundi muli naye ku live ewa Kalo Nantongo baani nga weekola ebintu omukyala byatategedda kwekola mu bantu. Nga wena woyawula bw'ozeeri bw'oti nga omwami ali wano oli wano Kalo Nantongo ali wano liri pazo ate lipazo yeesigika bw'omubaka bw'oti liri pazo. Anti labayo nze in my life mbulamu bwange I don't care about people. Mukati Darius yangambe tonyiridde makeup wakoze emitwalo emeka emitwalo ebiri omutwalo gumu tonyiridde ngena mugamba kiyoke laba abali abanyiridde nze lwaki ontunulidde kola bibyo nkole byange. So I don't mind people. Nti kati nkoze kino ne Tamale nkoze kino ne Junior nkoze kino I don't mind. Mwe mufa like do your own things lwaki mutunenya ffe choya mulimbwa tulimbwa. You're calling us dog. No. Oh my God. It's Maluganda. So all this time I've been here backing. No, mulimbwa. Like balimbibwa. So all this time I've been here backing. Luganda. Balimbibwa. Yes. You are being lied to because you need to go for your Luganda lesson. No, it's not about Luganda lessons. Yeah. Sorry. You can scratch that. Tetuja. That's why you go imagine. Scratching. Oh my God. So I was still asking. Are you seeing yourself giving Junior kids, settling? Kati because in this situation it's like
gwe weguya Junior gwe wamukwana simweguya weguya Junior sinti anti katubo kyabubi nti neguya Junior nenti tomanyi ekiri ku like wakati wamu yes it's love wamukwana siwe kiri kale kiri bwe kiti omukazi najja nakukwana sinti bino mbwe byamwe bemukola hello baby how are you you look beautiful I love your hair bichiwagwa and that stuff abakazi fe tetukwana bwetyo mukwana mutya hi I'm Bridgette then we're going to ngamba yo Darius ngam Darius so what are you doing here I'm swimming you're swimming oh I love swimming too so like for example kati gwe already olabye nti yo kati nze by coming to you kati gwe yogwa no salawo if I'm like we man qualities zo yes nesigenda kugamba mbole Darius tugende ko wano tukole wekiti no you just put gundi ebiragoli nti oli mukwana I just come talk to you yeah if not if you're seated alone maybe nze siri muntu wabala I'm more into restaurants can I have a seat are you with someone then agamba no I'm alone okay sure I sit here and they'll be like oh enjoy bon appetit nalye emere nange nganje yange then when I'm done with my food actually nyinza kubanga nze I like socializing with people but I don't like getting them closer like I like knowing njagala manye chiche chikuli